debate nali naye honorable Lubiri bane kanso kembanyumiza honorable Luzi no chali wange Luzi chali wange Luzi oyo Luzi yali seka wange kati lumuti kyagenda ajja nga tukolagana bulungi ne Luzi era n'omuziki ffe twaguzimba Lubiri affe twagutandika akati tikyagenda ajja atandika ebintu byetuga mu smart finding x ntwene gunnu ninga kaneogomeko wa Luzi najja nga tuwogolera ate maseeka ne mwambala nanga kishine mugaba tugambe finding x gobo jina kimutwanje nanga kale kyokulya ewa si kibi ne at least mbuke kikomera nkera batugeza biga nenga Luzi kyali wange nnyo mwana twatobanye Lubiri awo yali wamba zuru Edirisa Musuza ne Luzi oyo yagenda okubanga yesimba agenda kuvuganya oba ali mu kuvuganya ne mukulu David Lewis Rubongoya ku ntebe ya Kampala Central. Fetuba okubanga tubatuusako byonna ebitambula era ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda. Omwana muwala Cinderella Sanyu the King herself avuddeyo n'alambulula ensonga nti waliwo ensonga ezibadde zitambula naddala ku mikutu migatta abantu nga bagamba nti baawe mbu yali amukuba era nga ensonga zino zigamba mbu bano bafuna misunderstandings mbu kyekyaviirako omusajja okubanga agenda ate n'aleka omukyala eno e Uganda. Sindi kyagambye nti olwo lugambo olutalinaako yadde akatuufu n'akamu nti naye yabyekangira ku social media ng'abiraba nga babyogera n'agamba nti omwami we y'omu ku baami aba respectful atasobola kukuba mukazi oba okola ki okuba nga amutuusaako obulabe bwonna nti ye mwami omwegendereza mu buli kimu kyakola era n'agamba ekyo tekiribaawo era bonna abazunze eŋŋambo ebo beenoonyeza byabwe naye bo bali bulungi nnyo. Nga tuvuddeyo waliwo akabenje akaguddewo akabenje kano tegeezeddwako nti kafiiriddemu abasawo b'ekinansi babiri mbu bano babadde bava ku mirimu gyabwe okukola emmotoka n'eremerera mugoba waayo eyabadde agezaako kubanga asala Sinotrack ate mu kusala gye yazze kumbe ne bbaasi ng'eva eri nebatomera era tebasobodde kubanga basimatuka kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okubanga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'abagenzi Mukama abenga abawe ekyumula ekirungi. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo mwagategedde omwana ow'obulenzi Munamasaka agambibwa nti emmotoka ye abagyokeza era nga alumiriza ab'opposition nti be bayokeza emmotoka ye naye amawulire ge tufunye galaga nti omuvuka ono mbujje kennyini ye yakoma ku mmotoka ye omuliro mbaludde ng'akyogerako nti emmotoka ye ekaddiye ajja kubanga agikumako omuliro esaanewo mbu bawayiriza ab'opposition mbu President Yoweri Kaguta Museveni amugulira emmotoka. Mu mawulire ge tuyinawo ono omukulu asangibwa Masaka agambye nti abaana ba NUP bayokyezza emmotoka ye yonna neggwawo yonna bagyokyezza naye ate abatuuze bagamba ne chairman mbwono yennyini abadde ayogeranga nti emmotoka ye agenda kugyokya President Museveni amugulire emmotoka endala kubanga ene ebadde ekaddiye yonna ng'agitimba Museveni naye ng'akyogera luno nti agenda kugikumako omuliro bamugulire emmotoka endala kawundo era soko owulire ku batuuze. Chairman Kamadi yagamba yaga mmoloka mpya era bwe yagamba nti agala mmoloka mpya nagamba yaga koche mmoloka bamuwe mmoloka empya gavumenti emuwe mmoloka empya era yamala yasoka gamba aji Aruna Kasolo nangamba atandika nnyo ebipande byatandika bya Bulegeya n'agamba yakujoocha era yagajoocheza kuseera obuddu ffe tumugamba togeza oyokerawa nemmoloka ffe tubeero yakwocha bantu n'agamba ajja kujoocha Jobo Biwairi we yajje yalagira yakuddamu kumako muliro wali kumugasi nitumugamba togeza n'ekyemmoloka kati yakoze amagezi n'abavubuka abasajja abavubuka basatu ne bagitwala eyo wansi ne bagikumako omuliro agamba yagala bamuwe mmoloka empya ayagala kuvuga ku mmoloka gye bayita kawundo. Amannya nze Sennabuli Abudala nze ssentebe wa boda wa Masaka ate omwogezi wa boda mu Uganda yonna. Njagala okutuusa okusima kwange eri muganda wange Matovu Kamaadi olwa advice gye namuwa ng'amaze otugamba ng'ababoda kumpi namba yonna bwe yakyogerera nti ayagala kwokya mmotoka ye ng'ayagala ojjokera ku buddu sheero oba ku mogasi w'abadde agipaakinga naye mwebaza nti yagivuze n'agijjayo
n'agitwala mu biti wetasobola kukozesa bulamu bw'abantu. Ekyo ekintu kirudde nga kipangibwa luvannyuma lwa myezi ng'ena. Ffenna tukimanyi, poliisi ekole investigations emala. Nsaba RPC. Ndowooza okirabye bw'onyampisa obusungu opama mu mpale kati weenoonedde. Nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, abantu beeyongedde okubanga batenda Bebe Cool omutima omulungi gwayina okubanga mbu yakutte $40,000 egya ddoola n'agiteeka ku mmeeza bwepo mbu giyambe Jayden. Anange mbasajja abasuubiza nga tebalimba omuyimbi Bebe Cool Big Size bamuwengule. Ono musajja yavuddeyo n'agamba nti agenda kubaako ne kyakola ku nsonga ya Jayden eya bone marrow transplant. N'agamba agenda kuteekayo akatono kafunye omusajja ku $40,000 eza ddoola ze baasaba omwana ono. Omusajja afulumiza $40,000 just imagine atulekeddeyo $50,000 Abannayuganda ffenna. Tufuneyo omuyimbi wamu naye atuweeyo $50,000 eza ddoola ziringa mu miliyoni nga 17 awo. Just imagine miliyoni zibadde nga mu 2. Omusajja atuwadde miliyoni 10 oba nkaaga mumeka ne tubanga tubulayo akasente katono nnyo $50,000 $50,000 tulinga miliyoni 17 oyo gwe bayita Bebe Cool Big Size bwasuubiza talimba. Tufuneyo omuyimbi omu naye akoleke ekintu bwe kityo bannange. Tukyali ku nsonga z'omwana mulenzi Jayden. Kyalina bingi nnyo byennyina okubanga nkuwa era kyalina bingi nnyo byennyina okubanga nkutuusako. Kasuku ye agambye nti Jayden ono yandibanga yeegwanyiza Sheila Price. Ate ebyakasuku obimanyi. Lwaki avuddeyo kubanga ayogera ensonga eyo nayo katulemu tulabe. Tukyanoonyayo n'omuntu amutuweerako amuggyemu. Era senga asidi ye yakoze analysis eyiye n'ategeeza nti okusinziira ku Jayden bye yayogedde olunaku lw'eggulo alabika okuba yeegwaniza Sheila Price. Bwe yagambye ayagala omukazi nga muwanvu, talina kabina nnyo, beere si ddene nnyo, buli kimu kye yayogedde ye yagenza olaba nga kigwira ddala ku Sheila Price wennyini nnyini. Kale nno omulanga twagala ogw'okubeera Sheila Price olunaku olwaleero tuyambe omwana kati nga tannafuluma Friday genda mu test ze balina kukola. Olunaku lw'enkya nze nsobola obbasasulira wali ku Skies. Owabi? Nsobola obbasasulira ku Skies awo enaggulu. Ne kitwala phase by phase. Osooka asookayo mu kasenge. Osooka n'otuwa view wansi yo. Nesooka tugimulaga. Ne tulaba omutima tegwewuubye. Kaddeeni awo n'osookayo mu kasenge. N'asooka alingiriza mu katuli k'oluggi ati. N'alaba. Kuba yagambye tayagala surprise, tayagala bimusuulako. N'alaba naga nti kati awo ne tulyoka tuggula oluggi n'akola bafule. Oba okitegedde. Kati n'enkwata gy'omukwatamu. Okitegedde. Sheila Price. Tuyamba akaana okatuggiremu. Ng'embeera tennatuuka weezibuwalira. Akajjemu. Kuba senga asidi yagaye nti okusinziira nga omwana be yadescribinze byayagala. Sheila Price yennyini agwa mu kiti ekyo. Ate oli single. Bayinza okukulekera gundi. Olaba osawodde olabirira black man nga single mother. Kati ate oli tasobola wama naye mulabirira. Asobola bulungi nnyo. Obisanga wano nefe tubaawo kubanga tugakutuusaako gonna nga wogawulira nga wegatambula. Ate ye mwana muwala amanyiddwa nga Faith Da Queen ye yagambye nti bannange wano tetwetaaga ssaala. Twetaaga buyambi era omwana oyo yeetaaga ssente si kutusindika mu bapasita oba abasabirizi. Guys, mugamba mutya? Faith Da Queen kyalanse obugabano nabbanja w'omukabira omukadde w'ekkanisa president w'abakoowu. Naye omusajja gw'ataasonda nga maama ntwala omukisa guno okulajanira bamaama b'eggwanga. Njagala okulajanira Ministry of Health, njagala okulajanira okusingira Ministry y'ebyobulamu. Bwe twafuna enjege ekita njega, bwe twafuna enjega ya COVID-19, omuntu wa bulijjo Munnayuganda yadduukirira gavumenti, yadduukirira ministry eyo. Naye twebuuza ministry eno edduukirira ddi ku muntu wa bulijjo? We've seen people with cancer nga balaajana, abantu ne beesonda kawooshi mpaka lwe bigaana nga ministry teyeenyeenya. Naye mmwe ku bye mwatukola twabawa ssente zaffe ne mukola na byammwe.
kati lwaki temutuddiza ku ssente ezo omukulu Jane Acheng Ruth lwaki temutuddiza ku ssente ezo ne mutaasa obulamu bw'ono omwana Jayden. I don't know the guy, I've never seen him, but as a parent we really need help. Ekirala Uganda Airline tusaba mutukwatirwe ekisa omwana ono mu lugero lwe lwanyumya mulimu okulinnya bbaasi olwedde mulwadde olwedde omubiri munafu lwaki temukitukolera ne mumuwa tiketi ez'ebifo ebyo ebisatu ye ne muzadde we kuba yalina okubaka eyateeka waabwe then ne doona we muganda we lwaki temututaasa ffe nga bakiranti bammwe ab'olulango tugenda kuba basanyufu era tubasuubiza bwe mutuwa tiketi z'omwana oyo tugenda kubawa ebirango tugenda balanga n'awateetaagisa tugenda basuusuuta n'awateetaagisa kusuusuuta kuba essaawa eno twetaaga buyambi. Ekirala njagala kutwala omukisa guno okutegeeza abasawo abali kuno nze nasoma mawulire nensoma embeera z'abantu professionally abasawo abali kuno ina ekintu kyenjagala obategeeza si mmwe nno musoose okubeera abasawo myaka gyange gino egy'obukadde waliwo yaŋŋanya okweyita omukadde bannange nno ku myaka gyange gino egy'obukadde I have seen people I know nga tebanyumiriza munyumirize ng'omusawo amugamba you have this time to live and people died in the bracket of the time they were told. Ate bwe tweyongedde okutambula era ne tubiraba ng'okyalira munno n'agamba basawo bampa ebbanga bwe riti ti myezi 2 nti ye abagamba mugende mu kyaki ne basimbula essaala mukwano oluusi n'emyezi 2 tegiwera omusawo bwakugamba emyezi 3 musawo wadde walimu bye wasoma kati ngenda kwogeza nange experience gye ndabye ku bantu abamu abange nno ddala tekitegeeza nti olina kufiira myezi 3 nga gimaze kuwera osobola n'okufa before because we've seen cases they are there yogala kungamba you've not seen cases they are there eriyo n'abo katonda babikaka akasubi abalala ne bagiyisaamu but we've seen cases ng'omuntu aviira mu period of time gye baamuwa. We've seen people olina gamba ntutu omulwadde mulago ne bagamba tumukomyewo waka tumuzeeyo ng'ebula omwezi after 1 month ng'omusawo akitegedde mu mwezi gumwona agenda kuba afudde omwezi teguwera. We have stories, we've done stories mu mawulire bana you people amawulire g'eggwanga lyammwe mugasoma ddi? Do you even watch news? Or you think life is a movie? It's not. It is a lot oyo omwana okubanga akirina ku mutima essaawa nga tamulagamba kati emyezi 3 gyesazeeko singa sifuna eno treatment emyezi 3 gigenzeko ennaku bwe ziti. So njagala okutwala omukisa guno okusaba munnayuganda wonna wooli atuwaddeyo omutwalo atuwaddeyo 5 bambi mutukwasizeeko ng'abazadde tuyambe abaana tujanjabe omwana ono ate ninyongera okusaba bannayuganda mwenna nga tonnaba kugenda kuzaala n'omukazi oyo n'omusajja oyo go for these tests. Ensi ezakulaze omwana ne bw'omuzaala bamukebererawo ne bamanya what to do. Kati ffe ewaffe tutandikira ku kukebera before omusayigo n'omwami wo biri bitya mulimu kasego cells iziye carrier biki ne omusawo n'abadvising accordingly kubanga obwo obulwadde abantu bendabyeko mubutuufu babeera mu bulumi. Me the first time okulaba video yo omwana nino omuntu gwendagane nga omwana yaleka alina sikosea. Tusaba abazira kisa, tusaba ebitongole ebyenjawulo, tusaba abantu ba bulijjo bambi mutuwe ku ssente. Tutaasa obulamu bw'omwana ng'omuzadde nga maama tukubya amavi ku ttaka bambi mujoininge campaign y'okusevinga n'omwana. Obulamu busobola okusevingibwa naye ngera bwe tubasaba bakwano baffe baganda baffe yonna gy'oli please do those tests. Bwe watu wazikola nga tonafuna lubuto era bakyasobola okuzikola abasawo abo ne bakugamba okay
kati omwana bw'azaalibwa tugezaako kino ne kiri. So tugezeeko okutaasa abantu abaana baffe bambi tutaase omuvubuka ono. It's really sad okubeera ng'omanyi olaba tumanyi okufa gye kuli naye tukutya naate okuba ng'omanyi myezi 3 wegiggwako nga sifunye treatment. Let's save his life please Ugandans. Thank you so much. Eyo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ono yavuddeyo n'agamba nti abantu b'e Masaka kambagambeko nange ndi munnamasaka nti naye Luweero yatukubye equalizer. Bannamasaka mujjewo olugezigezi akajanja n'okwemanya munnegatteko nze munnamasaka munnammwe nga n'emikono giri waggulu tufukamire tukubire abantu b'e Luweero enduulu tubayozeeyoze. Ekituufu kiri nti batusinze be bannambeemu mu kwaniriza omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze omuntu abadde Luweero simulabangako kulaale n'emu mu Uganda bukyangambaawo. Katonda wange bano bo ekintu bakitutte so personal bavudde mu kitwala so personal ne bakijanjawaza. Omanye ab'e Masaka muyina emputu naye newe munaakola mutya. Luweero etusinze. Luweero eraze nti tekyagala kumanya bya mwami Museveni. Zobwedda natidde kwogera naye guno omumwa omuwerere guno gwe nnina guno ogutasirikira bwereere maze nembyogera. Abantu b'e Luweero mutusinze. Yes, mwebale nnyo. Salute mbagiddeko enkofiira yemmwe mukyasinze okwaniriza omukulembeze. Ntunuulidde ekisaawe mu butuufu ng'abantu balinga muniera. Abantu babadde ng'obuwunga, abantu babadde bangi nnyo mu kifo nga tebajja namu, ng'ate bali compact nnyo. Abantu b'e Luweero, thank you so much. Mutulaze omukwano, mutulaze nti temukyagala bintu kuwuliriza ku mwami Museveni n'akamu. Kyokka weebuuze bano abantu b'e Luweero baabattamu abantu bangi nnyo. Oyinza okugamba tebabattamu, ndoze mwami Museveni okakasizza nti siggwe akuza abantu. Ku nzita gye wattamu abantu b'e Luweero neraba abaliwo ssaawa eno. Olwo singa tewabattamu ng'abamu babadde bakyaliwo ki ekyalibadde e Luweero. Abantu b'e Luweero nze ŋŋonze mutulaze maturity, mutulaze nti mwategedde kye bayita protestive vote, mutulaze nti mwate muli ready, muli bateeketeeke, muli ready. Mwebale nnyo. Akajanjafu ab'e Masaka katuwedde mutusinze. Yes, nga tuvuddeko era nga tweyongerayo wano waliwo obubaka obw'omukulu MC Katse. Atugendeyo ko mpolampola tuwule ki kyatugamba. Hey, how are you? I hope my audio is okay. My mics have issues. I've come here to say I read all your comments. I read every one of you is trying to be knowing. You know, the most hurting thing about Ugandans is the fact of not knowing and coming to explaining what you don't know to explain to people so that they know. Most of the people didn't see enough blackboards. Anyway, fear is okay. And I think the rest of it, listen to the music, the rest of it is none of your business at all. Because you have no idea and you didn't understand. You didn't understand anything. That a couple can leave and somebody natamusiga sirimu nasigala nga ali okay nga tafunye sirimu, but it's Uganda for you. You all want to be bloggers, newspaper presenters. Some of us want to retire, so we look at you like, let them have their TikTok and few minutes of social media likes and comments. Bye. I'm coming back with this whole feminist thing. Take somebody's husband and you're a feminist. I thought feminists fight for girls. So what did you do to that woman anyway? Take long to understand my country. Ebyo no si bigambo byange, bigambo by'omukulu MC Katsa. Naife tubawo kubanga tugaba tusaako gonna gatambula era nkugamba kimu nti weyongera okubanga wekomide ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereva mawule nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako na wole wona wosinzidde tula butuzikalira nywera byonna nja kubanga mbekutuusaako mu bujjuvu bwako. Tubaawo
twebaza nese kwebaza yonna yonna mwena ababeerako buli dakiika buli katikitiki n'oba ng'otambula naffe tusiima nnyo era tusiimira ddala tojja ng'okwo